السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Atendezo wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala yonna nyine kutonda kugulu n'ensi na byonna ebirimu. Atendezo wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo mutesitesi w'ebitonde byonna ateekateekera obulamu bwetuwangaliramu. Atendezo wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo mangi nga majjuvu kuyo wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah okutuwaayo omukisa nate nga tukyali balamu ku mwaliiro gw'edduniya eno. Tumusaba wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala obulamu buno Allah bwatuwa atuwa okulongoosa, atuwa okukola emirimu emituufu, tumusinkane Allah nga tuli mu baddu Allah basiimye nga naffe tuli mu baddu abasiimu. Tumwebaza wesibwa Allah olw'ebyengeri ebingi Allah byatugabirira. Mu byengera ebirabwako waliwo ebitalabwako naye nga Allah abitugabirira. Tumusaba Allah ebyengera byonna byatugabirira abitukuumire era abituteeremu omukisa. Kusaasira n'emirembe tumusaba Allah abise ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatumibwa gye tuli, eyatumibwa eri abantu bonna okubeera nga abakoowoola okubazza ku kkubo ery'obuluŋŋamu n'okubeesambya okubeera ku bubuze. Wakadhalika kyekyali ekigendera ky'owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala okutuma bannabbi bonna, okutuma ababaka bonna okugenda mu bibiina byabwe ebyenjawulo. Bakubiriza abasiraamu okwanukula omulanga gw'owesibwa Allah n'omwaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nga tunyweza eddiini Allah gye yatusiimira n'omubaka gye yatusomesa sallallahu alayhi wasallam. Mu bufu obwo mbeewaza baganda bange ddala abavubuka ku mulembe guno okubeera nga tuzuula mu ddiini, okubeera nga tuyambako abantu abazuula mu ddiini. Mu bintu ebinakuwaza kwe kubeera nti abavubuka abasomye eddiini ku mulembe guno ate nga ate be bakutte omulimu gwa bidaa, okulaba nga bayambako ku basajja bakulu, okulaba nga bayitimusa obubuze ebizuule mu ddiini nga bye babitembeeta olw'okwagala edduniya, olw'okwagala ebitiibwa n'endaba yaabwe nga gye balina eri obulamu bw'edduniya buno obutono Allah bwagenda otuwangalizaako. Bajjukiza nti owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba nga yakulondayo Allah mu bangi n'abaako kyakuwa n'okitegeera ku ddiini eno ey'obusiraamu. Bawa amazima otuuse eddiini entuufu eri abantu b'otuulamu, eri abantu abakuwuliriza, oleme kubeera mu bantu abatwala bidaati mu maaso oba okubeera omuntu awa bidaa ekyanya oba omwaganya okubeera nga zigenda mu maaso nga Allah ayisiriza ku ggwe. So kigambo ekyo kigenda eri abavubuka betwenkana emyaka. Allah nga alina kyakoddeyo mu irimu, kola nga bwe kisoboka okubeera nga ovumira bidaati n'okubeera nga ozeewaza abantu okubeera nga tebazikola. Kya bbeeyi eri eddiini yo n'eddiini y'abantu abalala. Amma abantu abanaabula ne bongera okujjumbira mu bubuze, mu bigunjeewo mu ddiini nga Allah ayisiriza ku ggwe, abantu abo bajja kubeera nga bakwekwasa ku lunaku lw'enkomero nga tosobola kubeera ng'obeetakkuluzaako. Balamira okutya owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tutonda kubeera nga tumusinza nga kyekigendeerwa ekikulu lwaki owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira ekyengeri eky'obulamu. Abantu bonna abali ku nsi kuno nga si basiraamu, nga bashiriku, bakaafu, banaswara, bayahudi, obukaafu bonna bwe bagwamu bwe balisisinkana owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'enzikiriza eyo gye balina tebagenda kuva mu muliro gwa wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakakasa Allah
ناقمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله يكاكسا مزima abantu abamujemera abakafu n'abantu abagatta kwesiba Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubeera mu mujo gwesiba Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kugubeera mu lubeerera. Nkwebaza musiraamu okubeera ng'okola ekintu kyonna ekitta obusiraamu bwo, ebbanga ly'owuliridde ebikwatagana ku nzikirizayo ng'omusiraamu entuufu ddene, okugaana okukyusa kikosa ggwe, ng'era okukyusa n'odda ku mazima wekigasa ggwe. Byagamba alayhi salatu wassalam, man laqiya Allahu la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna. Omuntu yenna alisinkana owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati yamugattako na kintu kyala kyonna, owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyigisa ejjana. Waman laqiyahu yushriku bihi shay'a, ate alisinkana owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yali amugattako dakhala an-naari, owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyingisa omuliro. So tukola butaweera okulaba nga tunyweza obusiraamu obwo Allah bwe yatuwa, tubeere nga tumunyweza, tukole eddiini entuufu. Obeere omusiraamu wannama ddala, oleme kubeera nga haafu oli musiraamu, haafu endala ng'olina enzikiriza enagyokkiririzaamu ekontana n'eddiini yaffe eno y'obusiraamu. Tukomyewo n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku bulyazaamaanya. Ngera okubajjukiza baganda baffe abamukono mmodo Islamic Primary School, essomero eryo lisangibwa e Namuyenje, bwe batuusa ku puroguramu eno. Essomero eryo lisomesa sayidi zombiriri, sayidi ya theology ne sayidi eya secular, okuviira ddala ku kibiina ekya baby class paka ku kibiina ekyomusanvu sayidi zombiriri. Essomero eryo nsaba mulyesige, mubeere nga muliwo abayizi bababangule, mubeere mu duniya muno nga bantu abayivu. Tukomewo n'eddalasa yaffe oba n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku nsonga y'obulyazaamaanya. Ekitundu kyaffe ekyasembayo twayogera ku bulyazaamaanya wakati w'abantu n'abantu, obulyazaamaanya abantu bwe beekolako, omuntu bwakola ku muntu omulala. Ne tubaako bye twakomako omulundi ogwasembayo, twajjayo ebifaananyi ebiraga obulyazaamaanya mu byo twakoona ku bubbi. Omuntu yenna alina kyabba mu mulimu waakolera, baakuwa edduuka, olimu nga keyateeka gwatunda naye nga emiwendo girinnyisa ku mukama wo gye yakulekera, oba otunda ebintu noddayo n'osuubula n'obizzaawo n'omugamba nti tokola. Waliwo obubbi obutegeerekeka olw'abantu okunyagulula, oli n'agenda n'alumba abantu abalina emmaali yaabwe n'agitwala. Kati abantu abo batutteko hakki yaabwe era obo balyazaamaanyizza. Tugamba ekyokulabirako ekirala kye twasembayo twagamba nti arishwatu, kwe kuwa enguzi abantu okugulirira, okubeera nga bafuna emirimu, okwako services ze bafuna naye nga bamaze kubeera nga banyigiriza abantu abalala ne babaako ne kibawaayo. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwali tugenda kukijja mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala atadiruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' qala inna al muflisa min ummati man ya'ti yawma al qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha وسفك دم هذا وظلب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيته حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطلحت عليه ثم طلح في النار. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة الله مسيمه أقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yagamu waka wa Allah okusasya n'emirimu bibere ku ye. Atadiruna mal muflisu, yabuuza basahaba radiyallahu anhum, n'ababuuza mumanyi omwavu lunkupe, mumanyi ayitibwa omwavu asembayo? Qalu, basahaba bamuddamu ne bamugamba al muflisu fiina man la dirhama lahu wala mata', ye muntu atalina ssente, omuntu atalina dirham, omuntu atalina ssente wala mata', era atalina bikozesebwa. Basahaba baddamu okwanukula kwabwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinzira bo ku ngeri gye baali bategeeramu omuntu ayitibwa omwavu, ng'era nawe basobola okubuuza ani mwavu. Era omuntu ekijja mu bwongo bwo, omuntu omwavu yatalina wabeera, yatalina kyakulya, nga naffe tukitegeera ne basahaba be bakitegeera ne bagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omwavu muffe oba ayitibwa omwavu ye muntu atalina ssente era atalina bikozesebwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava bagamba innal muflisa min ummati, mazima ayitibwa omwavu mu umma yange eno mu kibiina kyange kino, man yati yawma alqiyama, ye muntu Allah gwagenda okuleta ku lunaku lw'enkomero, oba ye muntu agenda okujja ku lunaku lw'enkomero biswalatin, nga yasaala eswala zonna ttaano ez'obwetteeka yazeekuumirako n'azisaala, wasiyamin, n'okusiiba yasiibanga okusiiba okwetteeka n'asiiba okusiiba okwa sunna, wa zakatin, nga ne zaka yennyini yagiwanga. Kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka n'amenya ebitendo ebirungi oba emirimu emirungi ku muntu yenna agenda okujja mu maaso g'ekitiibwa Allah nga mwavu. Kiki ekigenda okumufuula omwavu? Nabbi kyava agamba alayhi salatu wassalam, omuntu agenda kujja n'emirimu emirungi. Nabbi kye yali atusiigira mu bigambo ebyo nti omuntu akola emirimu nga mirungi, asaala, asiiba, awa zaka, asaddaaka n'emirimu emirala gyonna emirungi, asiiba ennaku eza sunna, asaala eswala eza sunna, tagwa swala ya kiro, tagwa salatu duha, n'emirimu gyonna emirungi. Naye Nabbi aga nti wayati waqad shatama hadha, agenda kujja ku lunaku lw'enkomero ng'alinayo omuntu gwe yavuma. Omuntu okujja ku lunaku lw'enkomero ng'alinayo omuntu gwe yavuma. So kiki tujjaawo? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yali atwekisa kuvuma. Kwa Nabbi aga nti wayati waqad shatama hadha, agenda kujja ng'alinayo omuntu gwe yavuma, wakadhafa hadha, ng'alina omuntu gwe yatemerera, wa akala mala hadha, ng'alinayo mali y'omuntu gye yalya, wa dharaba hadha, ng'alinayo omuntu gwe yakuba. Kati kigenda omufuula omwavu, Allah Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, fayuta hadha min hasanatihi, emirimu gye giri emirungi omuntu ono gye yakola, okusaala kwe, okusiiba kwe, Allah agenda kukwata emirimu gyegyo emirungi, agikwate agisasuze bano abantu be yali azamanya haki yaabwe, abantu be yavuma, abantu be yali azamanya emaali yaabwe. Allah agenda kukwata emirimu gyona yalongoose, emirimu gye emirungi, Allah agikwate agisasuze bano abantu byabeera nga ali azamanya haki yaabwe. Ekyakabenje kiririddawa, Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, fa in faniyat hasanatuhu, singa ebirungi byona omuntu yali azamanya biggwawo, eswala ze ne ziggwawo, okusiba kwe ne kuggwawo, qabla an yuqda ma alayhi, nga tannaba kusasula bano abamubanja, ukhidha min khatayahum, Allah agenda kukwata mu mazambi g'abano, mu bibi by'abano bye yali azamanyanga, fatulihat alayhi, Allah akwata amazambi g'abali agakwata agamuteekeko, thumma tuliha fi nnaari, oluvannyuma Allah amukwata amukasuke mu muliro. Kati betujja mu hadithi eno kinayagadde okujjamu ekyokuyiga, Nabbi yaleeta ebigambo biri bina ebirago buli azamanya mu hadithi eno. Yagamba nti wayati waqad shatama hadha, omuntu agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'alina omuntu gwe yavuma. Abantu bangi bavuma bannaabwe, mu bakyala, mu bavubuka, ku mitimbagano, oli waafuna gw'atakkaanya naye n'akwata ekifaananyi kye n'akiteeka wano n'atandika okumuvuma. Mulimu abakakkanya abawalimu, mulimu abakakkanya abantu ababulijjo, mulimu abakakkanya abantu abanaku, mulimu abakakkanya abagagga, mulimu abagagga abakakkanya abanaku, mulimu n'abanaku abakakkanya abagagga, naye nga bakozesa nnimi zaabwe okubeera nga bakakkanya abantu abo. Kati abantu bano okubeera nga otyoboola ekitiibwa kyabwe, n'obeera nga obatemerera, oba n'obeera nga obavuma, n'obeera nga obakakkanya, manya nti olisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero, abantu abo bagenda kubaako ne kye bakubanja. Kati Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, al muslimu, ayitibwa omusiraamu, man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, yoyo abasiraamu gwe bafunamu emirembe okuva ku lulimi lwe n'emikono gye. Kakasa musiraamu nti olulimi Allah lwakuwadde olukuuma bulungi, tolukozesa kuvuma bantu, tokkakkanya bantu. Era kyova Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, ma kanat indahu madhulumatu li akhihi, omuntu yenna alinayo ekintu kyonna kye yali azamanya ku muntu munne, min iridhihi au min shay'in, nga yamulyazamanya kitiibwa oba nga n'ekintu kyamuli azamanya. Nabbi agamba nti min iridhihi, ng'olinayo omuntu gwali azamanya ekitiibwa kye, Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, omuntu oyo musasule ng'ekiyama tekinnaba kutuuka, ng'olunaku terunnaba kujjanga essente n'emaali tebikyasobola kubeera nga bigasa omuntu. Kati Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, ebigenda okufuula omuntu omunaku ku lunaku lw'enkomerero kwe kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'alinayo omuntu gwe yavuma. Noonyanonyamu abantu bozza ovuma, abantu bozza okkakkanya n'olulimi, obeere nga obeetondera, kube mulisinkana mu maaso ga Allah. Allah agenda kukwata mu birungi byo, abikwata abisasuze bano abantu bano be wali azamanyanga. Bwe biriggwawo ebirungi byo, Allah akwate mu mazambi gaabwe, abeere nga gagenda okubeera nga akusasuza. Kye tujjaawo kwe kufuga ennimi zaffe. Musiraamu nga tonnaba kukola vidiyo yonna, nga tonnaba kuyisa kigambo kyonna kuvuma muntu,
soko jukire omuntu oyo mugenda kuyimira naye mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bemuvuma abamu ne batabaddiza si basiru asobola kubanga ye yakitegeera nti ye buli w'omuvuma alina byagenda okuggyako ku lunaku lw'enkomerero ng'ekyo kyasigazza. Kati faayo musiraamu olulimi obeerenga olukuuma. Ekyokubiri nabbi kyava agamba alayhi salatu wassalam wakadhafa hadha, waliwo agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero ng'alinayo omuntu gwe yatemerera. Abantu bangi batemeredde bannaabo olw'okwagala okwegula eri abantu. Bameka mu bantu abafiirayo emirimu gyabwe naye nga bakozi bannaabwe be babatemererako eri bakama baabwe. Namuga nti gundi oyo akola bw'ati naye nga wallahi ky'omutemererako takikola. Oli naafiirwa omulimu nga gweoyagala bakusembeze, n'otemerera ku muntu ekintu nga kibi ne bamukyawa olukyawa, naye nga gwe wasiga obukyayi mu bana abamukyawa naye nga ky'omutemererako tekyali kituufu. Kati abantu bonna abatemerera abantu ng'omuntu omuteekako ezzambi ly'atali, n'otemerera omukyala n'omutemererako obwenzi, n'otemerera ku muntu obwenzi, n'otemerera ku muntu obubbi, noga nti bagundi amubalabirawo naye babbi. Kati ekyo ekigambo kyogera ku muntu, omuntu yenna gweyogerako sawa waali oba taliiwo, ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kumuleeta amugambe nti ono yakwogerako kino, wallahi nga teyakikola, musimbagane naye amaaso mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah okusasula okubeera nga akakkanya omutima gw'ono gy'oli, Allah agenda kukwata mu mirimu gye emirungi agikwata agisasuza ono omuntu ono gwabeera nga otemerera. Wekirisangibwa nti tolina mirimu mirungi, ono gwe watemerera gwayogerako kyatali, Allah agenda kukwata mu mazambi ge agakwata abeere nga agakuteekako. Kati faayo musiraamu okuuma olulimi lwo. Siraamu wemanyize nnyo obutayogerayogera ku bantu. Tujje amannya g'abantu mimwa gyaffe, tukome nnyo okwogerayogera ku bantu maliriza omugeddeko ekintu kyatali. Kati bamwegendereza mu butatemerera abantu. Kati yakigamba alayhi salatu wassalam ti omuntu agenda kujja kulwa kwenkomerero nga alina omuntu gwe yatemerera naye nga kigenda kumuleetera obuzibu. Nabbi n'agamba ekyokusatu mu hadithi eno, wa akala maala hadha, waliwo abagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero nga ye kyeyali azaamaanya ayina emmaali y'abantu gye yalya. Bano abasinga obungi bwe tuggweera waliyadhu billah, saba Allah akitukingirize, abantu bali azaamaanya emmaali y'abannaabwe mu bifaananyi eby'enjawulo. Mulimu abantu be bawola, ng'omuntu omuwola essente oba obako emmaali gy'omuwola nagamba mu bbanga ttono nja kukusasula, n'akwata emmaali eyo n'agikwata n'agyezibika n'agana okukusasula. Omuntu afaanaganako bw'atyo nga oli emmaali y'abantu ogenda weewolaawola. Era abavubuka kino ekigambo kigenda gye tuli, eddunia eno tugyagala, erimu ebintu ebingi bitwagala, naye amabanja n'okwewola tebigaggawaza, tebina gye bitwala muntu. Saba nnyo Allah abeere nga akuwa okwekkusa, Allah akuwa kye bayita al-qanaa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hatta era mu hadithi ya Abi Hurayra agamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabuuza, ani kwenjigirizayo ebigambo bitaano abikolereko, oba kale abiyigiriza oyo anaabikolerako. Abi Hurayra ye yejjayo, Nabbi n'akwata omukono gwe n'amulamira ebintu bitaano. Naye mu byo yamugamba nti warida bima yakasama Allahu laka takun aghna nnaasi, siima ekyo Allah kyakuwadde, Allah kyakugabiridde, ojja kubeera omugagga asinga abantu. Onaalowooza nti buli kyeweegomba ogenda kgenda weewole, buli kyeweegomba ogenda kgenda weewole, ogende mu mabanja ogenda kuzikirira, kuba buli sente gy'ogenda okukola oyagala kusasula mabanja ate oyagala okgenda mu maaso. Kati okwewolaawola kye kireeta obulyazaamaanyi, abantu ne bagaana okusasula bannaabwe. Era mulimu abantu abamu abeewola ku bantu essente bo ze balabanga entono ne bagaana okuzisasula. Omuntu yeewola ku muntu amugamba mpolayo emitwalo 2 nja kuzikuwa. Essaawa ekituuka namuga ne ku ssente zonna z'olina n'egina emitwalo 2 nagyo gyagala, musiraamu sasula omuntu hakki ye. Abantu bano bwe muweewolako, abantu be twewolako emmaali yaabwe baba bagyagala era baba bagimanyi, ali aba agirowooza kati nti gundi oyo mubanja ne gwe weebuzaabuza. Kati omuntu okubeera nga yeewolaawola kimuleetera okubeera nga ali emmaali y'abantu. Kati Nabbi agamba alayhi salatu wassalam wa akala maala hadha, abantu bonna balyazaamaanya abantu nga babalyazaamaanya balidde emmaali yaabwe, batutte emmaali y'abantu mu mbeera ey'obulyazaamaanya. Era mu bifaananyi eri biraga nti omuntu alyazaamaanya abantu emmaali yaabwe suali nnansi min ghayri haja, omuntu okubeera nga agenda asabaasaba ssente mu bantu awatali bwetaavu. Tulina abantu batambula mu mizikiti, n'abeera mu muzikiti gwa wano ne wali, olunaku lulamba lumala atambula mu muzikiti, walagayo essanda nafiiriddwa, walagayo kino neetaagayo kino. Abantu afaanagana kuwe batyo babanga ekyo bakikola nga bakikola kubeera nga banoonya ssente mu mulimu ogwo ogw'okusabiriza. Eyo hakki y'abantu gye batwala watali bwetaavu nabo buba bulyazaamaanya. Era abasiraamu abali wano abalina ekigambo ky'okukuba oluseke, baganda baffe abali mu bibiina ebya donations, babawa bagenda basaba emmaali mu bantu ne bagaana ogituusa gy'erina okugenda, bo bennyini ne bagyezibika ne babeera nga bakozesa emmaali eyo.
kati faayo olabe nga tosabiriza abantu ssente mu bintu ebisinga okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu ye muntu okubeerawo nga buli kaseera asaba abantu obusente. Faayo emitwalo 2, faayo emitwalo 5. Allah yakusitula gw'alina okunsitula. Ebyo ebigambo omuntu tabyogera, tabikozesa ku bantu Allah bawadde ssente. Ayagala okukuwa akuwe, atayagala tajja kukuwa. Amma abantu okuteekawo n'ekibiina ekibeerawo nga kyo kyakusabiriza abantu ssente. Buli kaseera tuweeyo. Naye nga ssente z'asaba tezina bwetaavu, talina nnyo bwetaavu buli awo, jasi kwagala kubeera ng'alina by'alina. Kati okulyazaamaanya abantu, mulimu abantu abalyazaamaanya abantu emmaali mu mirimu gyabwe gye bakola nga bakendeeza ebipimo. Abantu abali mu mulimu gwa transport, abasomba omusenyu, abasomba emmere, abasomba amabulooka, muti Allah mu mirimu gyammwe gye mukola. Omusajja yenna avuga emmotoka nga ayina emmaali y'abantu gy'atambuza, ekyokulabirako betutera okulaba ezimmotoka ennene eziba zitisse omusenyu n'emira mu kkubo ne basenako ogumu ne baguteeka ku mmotoka endala. Obwo mulyazaamaanya abantu emmaali yaabwe, mulyazaamaanya abantu hakki yaabwe gye balina okubeera nga bafuna, mwe ne mugitwala mu mbeera ey'olukujjukujju. Ate nga weesiba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakigaana kuba ddube. Yagaana weesiba Allah subhanahu wa ta'ala abantu okubeera nga balyazaamaanya abantu mu kkubo erifaanaganako bwe lityo. Wala tabkhasu nnaasa ashiyaahum, temukumpanya abantu bintu byabwe, temukendeeza bipimo. Omuntu aba akutumye emmotoka y'omusenyu gimutuusize nga bw'erina okutuuka, naye abantu beefula abagezi. Munnaffe ku mulimu gwaffe gwe tulya, omuntu musabe ssente ng'okakasa ogenda kuyitawo, ng'oggyako amafuta, n'oggyako simanyi n'eza leba n'ebirala byonna gwe byolya by'oyagala, omutuusize emmaali ye. Amma omuntu okuwa essente n'agamba nti kyakulabirako akuwadde akakadde ke kalambuwa akakadde kamu n'ekitundu, akutumye emmotoka y'omusenyu, n'ogenda n'ogusuubula, gwe n'ojja mu kkubo n'ogusenako ate n'omutuusiza, ate n'omusaba essente ezijjudde. Naye nga mu mmaali eri olina ky'okendezza. Mulimu abantu abatikka emmere, abatikka muwogo ku mamotoka, abatikka amatooke, ne bagenda nga bagisokoola, batuuka ogiguza abantu nga bagisokoola. Kati bwe bulyazaamaanya abantu bali emmaali y'abantu, ono omuntu gw'olyazaamaanyizza ekyo ekintu, musiraamu kirabanga ekitono, n'olisisenkana weesiba Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bagenda kuba bakubaaja emmaali yaabwe. Nzijukira Masjidi Nuuru ku William Street, masjidi eyo myaka giyiseewo nga nzigale. Nedda eyo nali nkyali muyizi, nagendangangawo nga waliwo eddalasa, walingawo omusiraamu eyali atunda obuwoowo mu lukuubo olwo lwali luyingira mu masjidi. Omusiraamu oyo ng'omutwali awo tuba mu kufuna wuzu, n'asanga obuwoowo buno bwe yali ateeka wansi awo bwe yali atunda ng'awulira buwunya nga babusumuludde. Omusiraamu yayogera ekigambo kyennakya paka olunaku olwaleero. Yagamba nti omuntu yenna ajja n'asumulula ku buwoowo buno n'abwesiiga, andeetera okulyazaamaanya abantu b'enguzi obuwoowo buno. Naye n'agamba ekiganga, naye nange ntuuka mu maaso ga Allah nja mugamba nze nange ninateekangawo obuwoowo bwange nga simanyi nti babukendeezaako, eyabukendeezaako yagenda osasula abantu abo buwoowo bwabwe. Ye n'asirika n'amuteera Allah yali akola ogwo omulimu. Kati mulimu abantu abalyazaamaanyizibwa, naye wallahi akwasa Allah tagenda kuleekaana naga nti gunja ndyazaamaanyiza kamukwasa Allah ajja kumukolako. Kati watya abantu, kati oyo musajja bw'atyo wabanga ekyo ekigambo yali akirina nga atakitegeeza, ng'abantu abali bajja nga babba mu mulimu gwe yabalekera Allah nga yakimanyi bano abaguze ekitajjudde, naye nga ekimuleetera okutunda ekitajjudde mulimu yebbiriranga najja neyesingako obwo obuwoowo. Kati obwo bwonna bulyazaamaanya. Kati abantu abali mu mirimu, abali mu maduuka, mu butya bw'osiba Allah subhanahu wa ta'ala, mu bipimo bye mupimira abantu, mu minzaani zammwe, olwaleero ogula ekintu mu dduuka n'okemekkerera okwagala okugenda mu dduuka eddala bakikuteere ku minzaani olaba bakiwera, olaba bakituuka minzaani y'oli ekwatagana ne minzaani y'ono, naye nga ki ekitutuusizzaawo bantu kubeera nga tebekkusa. Kati ebyo ebifaananyi byonna ebiraga okulya emmaali y'abantu mu lukujjukujju, okusabiriza abantu ssente zaabwe watali nsonga, okubeera ng'olya emmaali y'abantu mu mbeera ey'okubeewolako. Mulimu abali emmaali y'abamulekwa n'abantu abalala abalina amazambi oba balina obulyazaamaanya bwe bagwamu nga balya emmaali y'abantu. Saba tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olisinkana Allah ng'olina emmaali y'omuntu gye walya mu lukujjukujju, weesiba Allah subhanahu wa ta'ala agenda gikusasuza. Allah agenda kukwata mu birungi byo, abikwata abisasuza ono gwe walyazaamaanya. Katubeere bakalaba basiraamu, tubeere nga tetulyazaamaanya emmaali y'abantu ebbanga Allah lyamala nga atuwadde emirimu. Era nabbi kyava agamba mu hadithi yemu, wasafaka dama hadha, ng'omuntu era agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'alina omusaayi gw'abantu gwe yayiwa. Ono kitwaliramu abantu abatta obulamu bw'abantu, abakomekkereza obulamu bw'abantu,
ab'ebitiibwa mukimanyi nti wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakakasa nti omuntu yennatta omuntu awatali nsonga fakaannama qatala an-nasa jamia abanga ssa abantu bonna mu nsi muno. Kakati bakukozesa mu ddiiro ez'okutta abantu, gwatulugunya abantu, gwe abakuba ne bafa mu mbeera ey'obulyazamaanyi. Oyiwa omusayi gwabwe abantu bagenda kujja ku lunaku lw'enkomeero nga bakubanja obulamu bwabwe ninga tulina wakubujja. Naye yasembayo mu hadith nabbi agamba alayhi salatu wassalamu wadhalaba hadha, waliwo agenda okujja ku lunaku lw'enkomeero nga abanjibwa ng'alina omuntu gwe yakuba. Abantu abakuba abantu abalala olwokuba mufunye obutakkaanya. Era ekigambo kyange kigenda eri abantu abalina abantu ababaweereza, abantu abalina abakozi nga okwata n'okuba omukozi, abantu abalina bamedisi waka. Oyo muwala gwe waleeta omwana wa muntu obulamu bwagaana buganya Allah n'amuleetawo ewuwabeere nga akuweereza. Naye abakyala bakuba abakozi abo ewaka, n'abaana bamwe hatta bakwata abo abaana ne babakuba nga mulaba mutunula we muti. Kati omukozi takubwa kabe nga si mukozi, omuntu yenna takubwa watali nsonga. Sharia abantu byagamba okubwa webali mu Qur'an ne mu sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ebintu by'okulwana lwana, ojja kulwana okuba omuntu omutte yaakhe olamu we bugenderaawo bakusibe ate nga ne mu maaso ga Allah olinayo omusango. Kakati nabbi agamba alayhi salatu wassalam abantu bagenda okujja ku lunaku lw'enkomeero nga bali azamanya abantu ye muntu alijja nga alinayo omuntu gwe yakuba. Tomala gakuba abantu awatali nsonga, tokuba bantu bagenda kujja ku lunaku lw'enkomeero nga bakubanja. Ne bameka mu bantu Allah bawadde obuyinza najja n'akwata emboko n'akuba bukubi bantu. Abantu babeera ku makubo okwo mu bantu abavuga ebidduka ensobi ntono nnyo bwete. Najjayo emboko n'asaza abantu kiboko bakulubudde emmotoka ye. Najjayo kiboko n'azikuba baliraanye waawo. Abantu balwana buli kiseera, abavubuka beeyita ab'ebiwago, abeeyita ab'amaanyi. Olwaleero olina amaanyi, olina emyaka 35 wali kiseera kigenda okujja nga oli mu myaka 60 nga naye bagenda kukukuba nga naye bakusobola. Kati tuweesiba Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kulyazaamanya abantu hukuku zaabwe. Kati hadithi jaggwera nabbi agamba alayhi salatu wassalam byonna nga tubyogeddeko ebitaanaawo. Omuntu alijja nga alinayo omuntu gwe yavuma yatwala ekitiibwa kye, nga alinayo gwe yatemerera, nga alinayo emmaali y'omuntu gye yalya, nga alinayo omuntu gwe yayiwira omusayi gwe yatta, alinayo omuntu gwe yakuba. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam fayuta hadha min hasanatihi. Olijja nga olina ekimu ku ebyo ebitaano kyogwamu, Allah agenda kukwata mu birungi byo abikwate abiteeke ku bantu abisasuze abiwe bali abantu be wali azaamanyanga. Bwekirituuka nga tolinanga emirimu emirungi giweddewo nga bakubanja weebali wakhidha min khatayahum, wesibwa Allah agenda kukwata mu mazambi gaabwe. Wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuteekeko amazambi ago amala kukwata kukasuke mu muliro. Kino kikye tujja wano hadithi eno weesembera. Waliwo abantu abali azaamanya abantu abatali basiraamu ng'agamba kati omuntu agenda kumira mu maaso ga Allah kituufu, naye omuntu Allah tagenda kumuteeka mu muliro okuggyako ng'amaze okusetolinga amabanja wakati we n'abantu. Bwekiriba nga gwe yali amubanja, Allah agenda kukwata omusajja oyo amusasule, agenda kukwata agamu ku mazambi ge gateeke ku oyo. Bwekiriba nti yali akubanja, Allah agenda kukwata mu mazambi g'oyo omuntu gulaba nga atali musiraamu, kuba agenda kukwata alina mulimu mutuufu gw'alina mu maaso ga Allah, naye Allah agenda kukwata mu mazambi ge agakwata agakukuteekeko musiraamu. Lwaki? Olina haqqi gye wamuli azaamanya. So basiraamu yebadde hadithi effe olwaleero tusaba tujjemu ekyokuyiga nga kikulu eri obulamu bwaffe, twewala okubeera nga tuli azaamanya. Tukuume ennimi zaffe, tukuume emikono gyaffe, tukuume obulamu bwaffe, tuleme kubeera mu bantu bali azaamanya abantu balala, naddala ekyokulyazaamanya abantu emmaali yaabwe. Abasiraamu abatulaba era abatuwuliriza, wekiba nga olinayo abantu bawali azaamanya emmaali yaabwe, wabeewolako ssente zaabwe, ebintu byabwe, musiraamu kwata abantu abo basasule emmaali yaabwe. Oba okakasa nti oyagala osisinkana owekitiibwa Allah nga toli mu bantu baavu, oba olisisinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina ebifaanaganako ebityo nga wali azaamanya abantu, nabbi yagamba nti ogenda kubeera mu bantu abaavu. Lwaki? Allah agenda kukwata emirimu gye emirungi agikwata agisasuze bano be wali azaamanya, oba Allah okubeera nga akwata mu mazambi g'abali agakuteekeko okubeera nga asetolinga ebbanja wakati wammwe. So n'ebigambo ebyo nsaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abituwemu obulungi, ateekemu n'omukisa. Tumusaba Allah abeere nga atutaasa okulyazaamaanyi wa buli mbeera yonna. Tusaba owekitiibwa Allah attaase okulyazaamaanyizibwa, tumusaba Allah attaase obulyazaamaanya. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.